twayingira mu kitaabu talaq. Abafumba babiri nga bakasinkana, olubeerera buli omu afuba okweka emize gye gyalina. Bwetugamba emize tekitiriyo muze mulungi, omuze okasaga nti alina omuze guba mubi. Obufumbo buno tebujja kuba bwangu kubanga ffenna twakulira mu bifo byanjawulo. Omukyalo ono gwolese waka alina byeyakula alaba kitaawe byakulira nnyina era byalina mu bwongo, ate oluusi gwe si byo gy'okola. N'omwami ono gye yakulira alina byalaba nnyina nga byakulira kitaawe, ate oluusi omukyalo ono tajja kubikola okusinziira gye yakulira. Kati okumaliriza tuba tujja kusangamu obuzibu. Kyova olaba asaburu, obugumiikiriza ewaka. Ako kakokka okalabyako katumala okuba nti tujja kufuna mirembe. Omwana omuwala alina bye yakula ng'alaba kitaawe abikolera nnyina, gwe tujja kubikola si gye wakulira. N'omuvubuka naye bw'atyo yalaba nnyina alina byakolera kitaawe abyayetaaga mu mukyala we, tajja bikola. Kale oluusi abikoze, niwe batabikoze walina kuba obugumiikiriza, kubanga tukulira mu nnyumba za njawulo. Tulowooza ku talaka. Twagamba nti talaka si yereeta emirembe mu bufumbo oba ewaka oba mu bulamu bwo, kubanga abaami abasinga bafunamu obutakkanye n'omukyala alowooza talaka, ye nga alowooza nti yegenda omuwa emirembe. Ekimu ku bikumalako emirembe mu bulamu bwo ye talaka, kubanga ekuzza amabega. Munno abadde atandise okukutegeera ng'agenda akuyiga, nawe omuyiga, bw'agenda ogenda kufuna mupya atalina nakyakumanyiiko, oddeyo emabega. Kati talaka si yereeta emirembe, wabula talaka eyongereza ku buzibu bwe mubadde nabwo. Kibanga kukwata bukadde 3 n'ogaa nti ogenze egula mu motoka. Bw'ogula emmotoka ey'obukadde 3 ogenda okweza omwaka ng'eridde obulala 3, ne weebuuza nti lwaki yalinda n'agula ey'omukaaga. Oddidde ebizibu by'olina ebitonotono oyongeddeko ebiki ebingi ate ebirala. Kubanga olugira bweti garage kuliko leba, omwaka gumu eba mu bukadde bulala biridde 3 ng'oyingidde obukadde 6. Ewaka wateekeddwa okubawo obugumiikiriza. Oyo toleese malayika, naawe toli malayika. Mugumiikirize mu nsobi ze nga naye bwagumiikiriza ezizo. Ffe abaami twefuula nnyo okuba nti tuli bakabi. Buli kaseera ovunaana mukyala gwoza tolina nsobi gwe oli malayika. Era bo bali bannaffe bannyinaffe be batusinga obugumiikiriza. Bagumira bingi abantu abo bolaba baguma. Naye gwe toyagala kugumiikirizaako. Katono nnyo bwe kati ng'olowooza ku talaka. Talaka eri mu kifo kya 5 mu ejjira nga mufunye obutakkaanya ewaka. Waliwo steps endala 4 ez'olina okusooka okuyitamu okutereeza ewakaawo. Byonna biri mu Qur'an. Bwe zimala okulemererwa osooka namba 1 bweremererwa n'ogenda ku namba 2 neremererwa n'ogenda ng'ogezesa mpaka wotuka ku kisenge n'ogenda nti kakati kangende ku step namba 5 ye talaq. Niyo abantu abasinga tetukombangako ku bwomerevu bwa bufumbo. Tuliwo bubeezi mbu naffe tufaanana abafumbo, tufaanana bufaananyi nga abafumbo, naye nga basinga tebabukombangako. Olubeerera akwata mukyala w'ensobi ayaloza yaleeta malayika, alina okusobya kubanga muntu mugumiikirize nga naye bwagumira ezizo kubanga nawe osobya. Ekiraga nno nti bo batugumiikiriza nnyo. Osanga haji nga ganjagala mu kakyala nga kalungi, kalina akayindo kalungi, kalina otumwa tulungi, kalina buli kimu kirungi, naye ng'ayogera ebyo omutunulako bw'otyo odduka. Naye ate n'afuna oyo yennyini gwadayagala n'amufuna n'amutwala ewaka n'amuteekawo kakyala kalungi nga ebitendo byadda byagala babifunye. Mukyala n'abeerawo
oluusi yayagadde sente eziri awo haji zalina oluusi ffe tuba bakyafu situsenya gwe kenyini oyogera ne musajja munno noga nti yarabbi omukyalo oneeka akola atya gwe musajja munne omusanze just ku mulimu wemukolera dakika 2-3 mwogeddemu nowulira nga ensi ekutamye olwo munne gwabeera naye bali basinga okugumiikiriza naffe tubagumiikirize tojja mufuna ngaali 100% taliiyo era gwejja ofuna ajja kubayo n'ensobi ze muganyirwe mu birungi byalina ensobi otekewo saburu obugumiikiriza ebirungi byalina ayinza okuba nga mukyala mulungi mundabika ganyirwe mu bulungi bwe bino ebirala teekawo obugumiikiriza obulungi bukugase ebirala obutekemu obugumiikiriza nga neera bwakola bwatyo mu mizezo gyolina teekawo saburu mu byakusanzemu nga birungi nabiganyirwamu kibi okulowolezanga mu bufumbo buli kaseera talaka buli kaseera kwawukana nze mugoba agende mukooye okuva lwewamuleeta muli ku ekyo kimu kubanga okwawukana si ekireeta emirembe obula tekikyongera gikumalaku so nga ate tuyinza okutereeza awo waka gwe ne munno obufumbo ne butambula tebuliiko kafulu tebuliiko an experience tebuliiko kiki fenna twenkana mu bufumbo ewaka naye bwe tuba twakasinkana buli omu afuba okulaba nti akukulira ensobi ze zigenda zizuukayo mpola buli side wavaayo omukyala alina omuze we ojja togulabanga nogumiikiriza oluusi omukyala nalaba bbaani n'omuze nagumiikiriza naye tayimu etuuka newajja wazuuka omuze nga tetujja kusobola kugugumira kubanga agenda wazuukayo gumugumu buli myaka bwe gitambula ozuulayo era nga ekireeta emize okuzuuka tayimu etuuka yali agikwekakweka nga labona amumanyidde nnyo takyamutya naguta negufuluma guti kubanga buli saidi emu egenda emanyira ginnaayo omukyala akutya nnyo nga talinakulaba nga ogyemu engoye naye kasi ozijjamu bwe papa kanga bale batakulabanga abatakulabanga bwobokangakanga nze tolina byoŋŋamba waba akulaba bwatyo naye eyatonda Allah tabaraka wataala yakimanya kubanga atumanyi ti abantu bano bajja kubeera babiri basisinkanye mu bukulu wajja kuba webagootaanya kwe kugamba mu Qur'an mu surati Nisa wallati takhafuuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabighu alayhinna sabila nga sinakutuka ku talaka waliwo steps ezisooka yazimenya mu ayin nushuz bwe butakanya kibuyagaze mu makaago ne mukyalawo abazza muno abazza muli abawuuba omukyala takyakubulira bw'oyogera kinazzamu kiri muli paralele waka nayita wano nayita wali step number 1 Allah tugamba nti fa'idhuhunna omukyala mubuulirire mukyala wo mubuulirire niye okubuulirire kukolaba kitone si buli omuntu Allah yakimuwa okubuulirira era nga balaba omuzindalo guno abawalimu abatula wano bangi naye si bonna nti oyangira omuyigako byayogera kiri kiba kitone Allah akigabira gwayagadde si buli mufumbo yenna nti asobola okubuulirira mukyala we kubanga abamu n'okubuulirira tebakumanyi okumulangira kale nakujjawa wamwe n'ennyumba temuli seminti kitawo mwavu muzibu yalooza amubuulirira kalulandisa okunzanyirako nze nkulese ku Kampala wesize ku bizigo ebyebbeeyi kati olaba oli wakabi nnyo mbw abuulirira mukyala we okukulangira agenda okutuuka ebivulu nga biwedde olw'olugendo obwanvu
tuli fena okubuulirira kirala. Ate abamwayinza omumuvumaavuma naluza nti amubuulirire, oba munabitabika amubuulirira muli munda namujeregeramu namulangira ebyowaabwe ebiwaavu namuvumira omwo byonna natabika nasiba wamu. Okubuulirira kirala nnyo. Imam Ahmad ibn Hanbal muna Iraka bamuzala mwaka 1064 rahimahullah, munafiqhi atagambika. Yagamba omuntu nga anabuulirira munne asooka kumuggula mutima, kubanga twagala mutima. Tuli fenna. Sheikh Fawzan hafidhahullah atugamba nti omuntu abantu baba bayomba nga bali babiri wadde baba baliraniganye baba balekaana. Lwaki? Sagala ansa, njagala otegeere. Ne oba oyomba ne muno nga akuli wano oyinza okuza gogamba ali eri ku sawa ya Queen, kubanga emitima giba gyeggadde. Katonda alina okuleekaana ennyo awulize omutima gwoli. Kati alina olina aleekaana awulize ogwono, olwo nezaabika emipiira. Tuyinza kusanga abantu nga bayomba nti nsagala kumumanyira gundi gwe. Eddoboozi libawa. Era singa baba bayomba omu najja afulumya ekigambo nekikuba omutima gwoli ne gweggula, olitaddeyo kusitula ddoboozi. Era olaba bulabizi nga akakkanye. Era bibeerawo nnyo mu bafumbo. Oyinza okugamba omukyala akagambo ne kagenda kamusima, abadde yereega nakkakkana n'atula ku ttaka n'amaziga ne gamuyitamu ng'omanyalo guggulidde. Omutima gukoze ki? Kubanga kasita omuntu afuna obusungu n'anyiga nga guggala. Byonna byogaa bikuba ku jjinja biti nga bigenda, ate nga twagala mutima. Kati okomyewo omukyala akunyizizza, akugyeko waya, naye kenyi tali mu moods nnungi, mbotandika kubuulirira. Biyitako buyisi biti. Era mu tekinike ekozesebwa mu kubuulirira omukyala, lwakunyizizza tobinyegako. Kuba gwe kennyini nti oli mu mbeera nnungi yakubuulirira. Oli munyiivu, omutima gwo muggale. Ebigambo ebigenda ku mutima olubeerera biba biva ku mutima. Ebigambo nga biva mu mutima munda bye bisobola okuhiitinga omutima gw'omulala ne biguyingira. Ebiva ku ngulu era bikoma ku ngulu. Si buli omuntu asobola okubuulira mukyala we, kubanga tuli mu fanni eyo, tuli mu kugumu eriyo eyo ey'okubuulirira. Ensonga nti ojja kwetaaga imaamu wo. Bw'obanga osobodde omubuulira kirungi ng'omanyi tekiniki ezikozesebwa mu kubuulirira omukyala, kijja kuba kirungi. Naye si buli omuntu asobola, kubanga tayawula ddi we babuulirira, bakozesa bigambo kiki ekyetaagisa. Imam Ahmad ibn Hanbal atulaga nti singa oba mukozi mu kampani, olina boosi wo, oli muddu, olina wookola nga oli muddu, nojjoonyiiza mukamaawo n'akuyita n'akutwala mu kifo batunda ebyokulya, naggulira ekirabo, naggulira n'ebyokulya, ne musanyuka. Aba amaliza nagamba nti naye luli mu mwezi guli wakola omusango bwe guti ne bwe guti, naye si kirungi, kirekere awo. Oyo aba mukama wo mutuufu, era ojja kumwagala nnyo, era byakugamba byonna biba biyingira mu mutima butereevu. Era emikisa gy'okuba nti oliddamu omuzoogo mitono. Emikisa gy'okuba nti ogwo omuze oli guddamu mitono. Lwaki? Yasoose kuggula mutima gwonna ne gweggula guti nassaamu ebibye. So si bbi kasuka kuli nga gwesibye bigwa ku lwazi ne biserengeta ne bigenda. Togezanga n'obulirira omukyala wakati ng'onyiize, kubanga n'ebyo biba tebiva mu mutima munda, biba ku ngulu. Ebiva mu mutima bye biyingira mu mutima, ebiva ku ngulu bikoma ku ngulu. Tuli fena. Era ebiseera ebisinga omwami ng'ayagala okutereeza amaka ge ne mukyala we obufumbo butambule bulungi, yalina okwesaddaaka. Alina kwewaayo nnyo, alina okufuna peyini, alina okugumiikiriza ennyo. Akukola omukyala ekintu nekikuluma nekikunyola omutima, naye gwe nakugumiikiriza, kubanga kusika kaseera akatuufu akumubuuliriramu.
tajja era ajja kutula butuzi katebe yayimba obuyimba obwakadongo kamu obukusi ate nga busima gwe bukoona gwe nga bwanyinya n'akagere oli wali weerera ejjambo obuulirira ja kuyimbalira buyimba bwakadongo kamu nga bukukoona kulwakyako sike kaseera kirenga bana bagamba seeka lwaki temujja ku mbaga kati anti ziriko endongo nti anti kati bwojjanga ku ndongo kuli ngaokwata omuzira ngo babuuzirira ku byendongo tokikolanga oba namulalu bulalu bamaze okusumulula ekidongo kivugidde essaawa 2 mubayimirizeemu seeka gyabeeko byasomesa banange endongo nabbi yagigaana banaye haramu kuli kunankani kwennyini baga we atubi bataddeyo waaki oyo bamugjeyo bajje awo sibo watuufu tebagenda kubitegeera bamaze dde okulaluka ora bakufunira walala okubayingizamu ebigambo ebyo awo balalu era gwe bayitawo omulalu gwe bukati bo balalu naye tebakimanyi omukyala akunyiziza tebetaga sente nyingi mujje waka mutwale mu ka restaurant omanyi byayagala kubanga buli mwamanyi mukyala we byasinga okwagala waliwo abagala banana crisps nga si omugulya banana crisps buntu buli awo nebasinjira 152 ngaomumaze ne yogati oba kakeeki oba oguzeeyo kalabo oba katambaala oba kakaaya kasiba bulungi ngaokakweka byeyakunyiza mabega omwezi mulamba ebyo bikolebwa omuntu ayagala otutereeza amaka ge eva kubano bandowooza talaka kubanga alowooza talaka buli bamunyize ba advantage yakwongera kuyiwa bufumbo kale olaba ogwo kati musango gwakumeka buli bamunyize ba advantage yakuyiwa buki kyola Allah tugamba nti in yurida islahan yuwaffiqi llahu bainahuma bwobanga ebigendererwa byo mu nniya y'okulongoosa bufumbo Allah ajja kuteramu tawfiiki bulongooke waliwo abamu nga buli kasobi yabaliramu talaka step number 1 kubuulirira tekuliiko bbanga nti mubuuliridde ebbanga ddene nkooyi buulirira genda mu maaso n'okubuulirira tokoowa gwe masita ewaka arrijalu qawamuuna ala nisa olina kawama wasukkulumizibwa ku mukyala gwe omwami wasukkulumizibwa ku mukyala mu bugumiikiriza mu mbeera zewaka nga akunyizizza wasukkulumizibwa ku mukyala mu kusonyiwa gwena kusonyiwa nnyo bintu bingi biwasukkulumizibwa ku ye olina okubituukiriza step number 1 kubuulirira oba tomanyi gende wamuwalimuwo imaamuwo step number 2 bwe tumala okubuulirira kubanga Allah gatugamba nti wallati takhafuuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i step eyokubiri kusenguka step number 2 omubuuliridde emyezi gigenda mu 9 mwaka gumu kitundu tawulira takyusa ng'ogenda ku step number 2 ey'okusenguka okusenguka kulina arkan empagi esookera ddala tokkirizibwa kusenguka mukyala nga ebigendererwa byakulongoosa bufumbo n'okyusa room mu bedroom omwo ennyini mwosengukira waliwo Allah byawa amakanga manene waliwo guest wing eri saidi eri afunye obutakanya agenze mu guest wing gye yebase alookinze nedda mu bedroom muno mwosengukira mwennyini ova buve ku buliri nokka wansi empaji esooka efuga okusenguka kw'omwami mukyala we ng'alongoosa obufumbo tava mu kisenge mwe basuula shari yagala nnyo omulekera access ekutuukako yetonde so ate buli kakubo konna kazibikira wasibyewo n'ebisumuluzo oluusi ewaka muwangalawo n'abantu abalala waliwo balamu be ate obalaba ekiro nga ayakunoonyanoonya mu bedroom gye walaze ate ajja bagwako lekawo ng'asobola okutuukako mangu empaji ey'okubiri mu kusenguka olina okusenguka obuliri
mpagi yakubiri nosenguka emboozi kubanga oli ava kubuliri naye baka wansi naye nga ate bawuliziganya gyebali kozi haji oli yalese ente gye namugambye ate banyumya ngaoli bwamuddamu kyamubuuza kyaddamu bwekuba kusenguka n'emboozi yennyini galawo tonyumya doozi esobole okunoga okubanga ayinza n'okulooza oba agenze kustretchinga mu kumugongo wamunyigenyigawo wansi kubanga emboozi yate etambula bulungi abamu empaji endala eyokuna jima tolina kubanga oba naye mu mpeereza obufumbo kubanga ate abamu abamusenguse ate nafuna obwetaavu ate naddayo nazanyawo mumaakyaawo ate naddayo nakolaki eyo doozi tejja kunoga empaji nnya esookera ddala sigala mu bedroom buva buve ku buliri empaji eyokubiri emboozi gijjeewo nam empaji eyokusatu tobeera naye mu mbeera za kifumbo empaji eyokune badani asakan aljima walmuhadatha emboozi ekisulo sigala mu kisenge omwo abalina hakki endala 2-3 togamba nti oyo omukyala weyo namusenguka sikyasulayo ekisanja kye nakigaba haram genda osuleyo era mubimu kubireetera okuba nti obufumbo bwobutereeza bwofunanga obutakkanya n'omukyala tomukkirizanga kukuba wala buli wakuba ewala ate bweyongera kuyiika kasi ofuna obutakkanya n'omukyala nam tomuba wala takuba wala tomuba wala takuba wala buli otekawo gaapu enene bweti shaitaani nga yekola ekigenyi ate shaitaani okumanya mulabe muzibu kekimanya nti mwamaze okwawukana wekulagira nti mubalungi teyenkanika era wakoze ensobi nene kasita mumala okwawukana nemanya nti kati kiri haramu musisinkana ng'esiga ate akazigo ngezza ate mba temunawukana ate ekulaga nti mubi nnyo muzibu nnyo oyo wafa n'okufa ye wali otunudde wange olonda mubonna bonna oyo gwe walabayo tulifena kinakuddefuga nti omwami nga anatereeza amaka yeesaddaaka kati empewo efuwani ye omukyala yasigaza bulangiti yasigala mu neeti yasigala ku mufaliso gwe nokka ku kapeti tolina bulangiti kati ennaku zino weetha mugiraba obudde bunnyogoga kabulangiti tulina kamu sizoni ya nsiri tewali neeti ndala sigala nti wategekawo ddawo olisengukira bijja buzina bikugwako omwami gwe maasita era ebyo byonna byonna bimenya ggwe yalina osigala ku kitanda naye abakugu batulaga wano nti omwami wootegereranga nti wawasa omukyala ewaka nga Allah aleese ekigezo ky'okumusenguka kubanga omukyala nga oli mu mutima gwe nuva ku buliri webakaawo nakimanya tabwebakamu tabwebakamu niwe lwayinza okuvuga nti bonooko wanaakunyiiga onodda nam kubanga waliwo obufumbo bubeera nga bwa halal naye nga bwazimbibwa ku musingi mufu nam nga bwolaba omusajja azimba ennyumba ya bbeeyi mu lutobazi nazimba erina buli kimu byonna bya bbeeyi naye ngeri mu lutobazi tamanyi nti enkuba bweneetonya ekiri nabeera awo kati oli obufumbo nga bwa halal naye nga bwazimbibwa ku musingi muki mufu ekyokulabirako omwana omuwala bayinza omumuka akagenda ne haji alina sente nga takwagala ffe tunafa bwavu gende wa haji najjeewo nafumbirwa ne bakuwoowa nomusasula mahare buli kimu halal n'omuteekaawo naye nga bbaawo ali ku univesity gwamanyi mu mutima basenga bamukaka kujjawo olwo akasente oyo ojja kwebaka wali tajja kukukimawo kuba ntakunana mu birowoozo abamu abakyala abo bagala ne banoonya abaami ne babula kati nagamba nti kati ansala mu maaso gwe ngenda naye oba afaanana ate kati sikyali yakwesimira kati abamaze okuleeta eniyo eyo laba gwe bujja ogwa mu gaapu
takulina mu mutima ayagala kuvaako wa kitaawe bagambye nti nenagundi yafumbirwa. kati gwewoza mbu osenguka ogenda wansi ajja kukulekawo kubanga nekyeyali ayagala yeddiru ye yagimala kulaga be waabwe nti nange nfunye omuki omusajja era nfumbiddwa yekyo yakimala. kati gomanyi oba ensiri zikulumira awo oba mpewo gwonomanya bonobika ojja kudda. era awo waliwo minzaani nene nnyo ku bakyala baffe. bwolabanga asigadde mu buliri manya nti yakoowa, era awo muliwo mu nsobi, awo muliwo muki temulina kubaawo babiri obumu alina ovaawo. oyo munna asigadde ku buliri ebirowoozo bina gye biri. naye omukyala gwe wajja ewaabwe nga musiimaganye ku mutima, munda mu mutima, tomuleka ku buliri nokka wansi nasigalayo kujjako nga tategedde ayinza okuba badde yebasa wakitegeerera naye akka wansi. bwolemerawo tavaawo wakiri tunaswano babiri etufuuwe watunyige ensiri zitulume. tuli fena mizaani eri awo tegambika ekulaga mukyala wo bwayimiridde naawe bwoyimiridde gyali mu mutima gwe. ensobi nyingi nnyo, obufumbo bungi nnyo obwa halaali nga tebali mu zina, alhamdulillah babawowa, naye ngaomusingi kwe babuzimbira mufu bungi, n'ebifaanyi ebirala byesikubye bingi. n'ebifaanyi ebirala byesikubye waliwo okuba nti akavubuka kaali kali awo ewusa empewo nyingi, waliwo akawalawala kali awo nagenda akafunyisa olubuto naye nga tewali mukwano. bw'otamuwasa luzira, bw'otamuwasa tukusiba, naye nga kubona tiri alina mukwano ku munne. ani anagenda luzira ku myaka 7 oli sukulu gaalo ng'oteekayo mahari nga mugenda waka. obufumbo bwa halaali naye buzimbiddwa ku musingi muki mufu, n'ebifaananyi ebirala bingi. okusenguka omukyala nam manya nti bwova ku bulina okka wansi agenda kujja akola apoloje. naye bwajja okukola apoloje tovaawo nga tonnamuteekako sanctions, tonnamusiba natti. tata junior kiki anti wena kuzibe mweyita sahaba ekirevu kinene wekiti mbuye tata junior nze newuunya jama omwana waffe notandika omuyita junior omwagaza aki muerinnya Qasim Abdallah amannya ag'eddiini, ajja kujja akubuuza entata junior obuzibu buvuddewa, ensonga abcd ezimazeeko emirembe. naye okuva wano okudda ku buliri tumala kutegeeragana kitogenda kuziddamu nti kubanga buli wajjaawo abazze kwetonda era agambirawo nti nsonyiwa. wabula omukyala wo yenna bwajjanga nagamba nti nsonyiwa, osonyiwanga. bwobanga okyalina omukisa nga ayatula ekigambo ekyo oyisanga engalo mu maaso. bwobanga okyalina omukisa ngaomukyala ekigambo kyakyatula oyisanga engalo muki ate nawe omukisa gukozese, kubanga ate waliwo tayimu ejja okutuuka nga tayinza kukiya wadde okinyega nako. wandibadde osuubira nti wandibadde akyogerera ate akuyombesa ate nawe buyombesa. kati waba akyasobola okukyogera nam kozesa omukisa ogwo nawe oddemu ansi ennungi. ngenda kukusonyiwa nebino wammanga bikulu biddamu alif kino ba kino ta kino jim kino dal kino. Allah tugamba nti fa in ata'anakum fala tabighu alayhinna sabila. bwaba agonze yemenya omutima yetonze ateeka naye kukakanyalala kulemesa kuleetawo bitasoboka omulemese okuba nti ayisaamu okwetonda kwe. fa in ata'anakum bwaba nga bagonze ne bagondera asazeewo omutima gwagumenye asse ku maviivi yetonze asabye okusonyiyibwa khalas. leka kusiba natti ate kulemesa nze sijja kukkiriza oba wetonda neluli wetonda asobola okubanga mistake agikoze emirundi egiwera nga ajja yetonda gwe kugenda mu maaso n'okusonyiwa. eyo step number 2 okusenguka. katumale okwaziina insha Allah tugende ku step number 3.
step number 3 wadribuhun. mu Luganda abasinga bavunula nti mukubemu, naye wano olwogamba okukuba abantu baffe engeri gye bakuzibwamu balina kye bategeeramu era nga si kyekyo. aya egamba nti wadribuhunna, mubonerezeemu. etteeka lyonna bwolirabanga mu shariya nga ligambye nti kuba, liba bategeeza kubonereza. era okubonereza kwe boogerako mu shariya, mu mbeera za shariya zonna mu mateeka gaazo nga mulimu okubonereza, temubaamu peyini. okulumya ono gwobonereza tebibaamu. newaba mwenzi ngaakoze obwenzi nga tugenda mukuba 10 temuba peyini, kubanga kibooko eva wano tatulaga nkwawa nga bwe zatuuyanye. tagalula bwati kiri haramu okugalula. amateeka gonna aga shariya agalagira okukwata kibooko okubemu, temulimu kukolaki kulumya. guteza kibooko eva wano kati peyini evaawo. abasajja bamu basula n'ebyuma, agavuka gamu gazanya bikonde, mbwamusanze mwenzi ongenda mukuba kibooko 10 ngaeva wano. tuli fenna omutamiivu kibooko 8 tebagalula. era bwolaba agaludde ngaomanya nti fiqhi mutono. fiqhi muki? okugamba nti omukyala wo mubonerezeemu tebategeeza afune peyini ngaoluyi oba kikondo oba kibooko. bagamba nti mubonerezeemu ng'olaga obukyayi bwolina ku mize gyakola, nga bona okwata enkofiira eno n'omukuba ku kibegabega nti empisa zo nzikooye, empisa zo nzikooye. kulaga bukyayi bwa mize gyalina, so si kulumwa nti ezo kibooko zimuyingidde nti kati ajja kukyusa mpulidde kati antegedde. Hasan al-Basri agamba nti daruban ghaira muathiri, olubba olubonereza olutakosa, olutalekawo buufu, nga bwokuba oluyi newasigalawo ekipaapi kyengalo nga zizimbye oba newalunguula. era singa omufumbo yenna akuba ku mukyala we nafunayo taathiri, obuufu obusigalawo, oba kuzimba, oba walungudde, oba wabise, fahuwa athimu, aba alina ezambi, kubanga bajemedde Quran ne hadith. omwami omufumbo nakuba mukyala we namulitako obuufu, tugambe newasigalawo alama eraga nti wano, newasigalawo seni eraga nti wano bakubye kulungula oba kwabika ne wajja omusaayi, athim, oba olina ezambi. bwe tuba tugambye nti omwami takkirizibwa nakukuba, wabula alina kulaga embonereza eraga bukyayi, kubanga mushariya batulaga nti bwoba nokuba nobonereza omukyala, kati ngaebitambala abawarabu bibabira nabyo ku mutwe ebimyufu kyokozesa, oba omuswaki, oba enkofiira, oba akakayake. naye ku byonna waliwo ekireeta peyini. ate olina okwewala feesi, enkofiira yo tekwata ku feesi ye. ekyo ekitambala kyogenda omukubiza tekikuona ku feesi ye, kubanga enkyo oyinza omuta nga lwaba mwetaaga abalala nga ate wamukosa feesi. kubanga ekitambala ngaekitono ekyo olaba ngaekino kiyinza okukoona eriiso, kiyinza okukoona ekiki eriiso neriyiika. era nabbi atugaa nti wala tadribu lwajh, tobonerezanga mu feesi y'omukyala. wala tuqabbih, togezanga n'omwogerako nti olabika bubi. gwe kenyini guwa mulonda mu bangi nti yasingayo, ate kati eddakiika yimu mbolabika bubi, nebakusaba ente 8 n'otambula n'oyiga sente, obusente nga mwebuli buno, naye ngaotya okulinya emmoloka bujja kwetoolako n'otambuzawo bigere, mbu bwaki waggula nte yakutwala waabe wa mukazi bamumpe. kyokka ate omaze omutuuse waka nti muki wala tuqabbih, togezanga n'omuyita nti mubi, ekiraga nti si mubi mu bonna bonna gwe wakolaki, gwe walondayo. kati step number 3 mubamu okubonereza.
tukuyitanga okukuba kubanga abantu baffe lwogamba okukuba yalengera bye bya poliisi batuuni nsambagere kibooko zinenge ez'okusomero era kiri haramu omwami okubanga ewaka alinawo nekibooko ye mbu yakuba mukyala we ebyo byalinga byabaddu omuddu yennyini yaterekanga kibooko gye bamukubisa nga bazza omusango mukama wagange leeta kibooko yaffe ngaagireeta ngaagimuwa nga bagimukubisa nga ate bagimuddiza ddayo tereke ne kamutanda nemubulako ate gye bamukubako obukuyawo emigga emirala misufu gyakubuza kibooko oyo tewaleeta muddu tewaleeta kiki alina haqi ze ezakuvunaana zakwetaagamu so si nti muddu wagula ali awo okulanga byoyagala basika ngambye nti ate singa yakkuba mukama okukabonera akalaga nti wasa naluwali kwe kutandika nti ate olaba gwe kenyini baganye omumukuba igwe nabyatugaa nti la tadribu ima Allah temukubanga bazaana ba Allah la tadribu ima Allah temukubanga bazaana baani anti abami baba baddu fe tuli baddu ba Allah abasajja abakyala bazaana baani fe batuganye obbakuba nga yatandika kukuba nam kiri haramu ate gwe kenyini kiri haramu omukuba ate yakuddize kati step number 3 mu maratibu islah baina zawjain emitendere mwe tuyita nga tulongoosa obufumbo bwaffe wakati waffe ffe embiriri mulimu okubonereza singa omuteeko ogusooka guganye osenguseemuka obiganye kubanga oyinza omusengukamu najja neyeetonda novawo noddayo nemwebaka naku bbiri ngaabizeemu nga mwakkanya luli nomusonyiwa neyeetonda neyosonyiwa noddamu nosengukamu awo neyeetonda nogira bwote wiiki bbiri nabiddamu kiba kitegezo ojja kutekenga ku sitepu eyokusatu eyokuna nga yeddirira talaq kubanga tulina okuyita maratibu gano tuke tugende mu kitabu talaq fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha tuba tugenze kubituulamu ngaoyita abantu abava ku saidi yewaabwe omukyala ne ku saidi yeomwami tutuule mu nsonga ezo ye step number 4 lwaki Allah yatusukubiriza nnyo okuyita abantu bewaabwe b'omukyala ebiseera ebisinga baba batera omumanya akawonvu n'akagga omwami ono agenda obagamba nti bannange omukyalo oyo mukyafu nga bamumanyi nti bwati bwe yali eka ate kale singa yamugambanga nti wemanyiza obuyonjo naye tawulira kati noono omwami gwe baleesa aleesa abeewaabwe n'omukyala agenda okuteekawo emisango gye emize gye tiwemula badda kiro nti era ne kusinya 3 bwatu yali ayingira kiro nga taata mukuba emigo okamula obukamazi naye takyusanga nga bibaloopa ne bano babinako obujulizi babuulirire omuntu waabwe era wano basenga badde bakyakoze omulimu ogwo bulungi kubanga batera n'obubagalamizamu ne bateekamu ku kakibooko era ebansobi nnene okujja okulongoosa obufumbo bwo gwe n'osalawo oyita emikwano oba baliraanwa oyitanga muntu wa famire yo okugondera amateeka ga Allah tabaraka wataala so si kufuna yaawo waliwo omusajja mukulukulu awo mulaba nti abigwanira noli omukyala nalabayo omukyala mukulukulu ku kyalo awo bamuyita nasenga ku kyalo kyonna naye namuleeta gwalabidde ku kyalo tamumanyi na gye yakulira omwalimu agenda okutula mu nsonga zaffe wakati tuyiteyo abantu kusaidi y'omukyala ne kusaidi y'omwami bajje tutule mu nsonga yurida islahan yuwaffiqi llahu bainahuma bwemunabanga gwe omwami byogenderera mu bufumbo obwo byonna byonna steps ezo okuziyitamu oyagala kulongoosa wakati wammwe mu bufumbo Allah ajja teekamu emikisa bulongooke. Step number 5 kuyita bantu ab'omu nnyumba abaakulako n'omwana ono omuwala abaakula. Step number 4 abaakulako n'omwami ono si mikwano si baakukyalo olwokuba mwakisengako mwazimbayo kati gye mubeera bayite haji waawo akumanyi
yakula wabulabi mukulu era amanyi musajja mulungi. Naye bano bewakulako nabo balina emize gye bamanyi, bagenda okukulira nga omukyala akijja aloopa tiowulidde tabivangamu. Twali tumanyi yabikomye eri ku siniyafu muzanyi wa ludo, nakati akyali mu ludo omusajja omukulu nabira ku ludo taddaka. Tekikkirizibwa ngaabamu bwe bakikola batera nnyo kikola. Abamu abamanyi ababisomye naddala mu ggwanga erya Saudi Arabia, ezo steps zonna nazikola mu lunaku lumu nezigwayo. Anti olukumawo kumagali binabuulirira waliwo ekimunyizizawo namubuulirira ku ssaawa nnyo ez'ekiro namusenguka ku buliri, ku 8 namukubamu, bagenda okuva mu subuhi namutumya abeewaabwe bayite. Kati baba bagenda okwazina dhuhuri nga ganzi kati wapi steps sizimaze waliwo gyembuusa talaka. Ekintu kyonna kikyuka mpola. Oyo omukyala enkyuka yalinga ssaawa, akalimi akabala essaawa, ne bwokatunuulira bwoti n'otunulawo kizibu nnyo okalaba nga kaseseetuuka naye tekatambula. Ng'oggyeko akabala eddakiika akabala seconds ne minutes, kali akabala essaawa kali katambula era kakyuka, naye si kyangu kasisinkanya liiso lyo nga kakyuka bwe kati niye nga kaseseetuuka. Kati ne munno gwotandisa okubuulirira gwoyagala akyuke tolowooza nti anaabikolera mukadde ako, kuba kwekwasana kwerimbika mbw'otuukiriza shariya naye nga togiyisa ebbali. Oligansa akubuulira nze nkubuuliridde nkumazzi nze nkubuuliridde ate oligansa akubuulirira. Mpola mpola ekyo ekitonde si kyangu. Allah aga nti inna kaidahunna azim. Ekigambo azim tekimala gakozesebwa mu Quran. Allah yakikozesa mu bifo byonna okujjako ewatono ennyo. Yakyekozesaako ye bwe yamala nakikozesa ne ku mukyala, ewala tekiriiyo kubanga kinene. Azim tekimala gakozesebwa. Enkwe z'abakyala omukyala taba mwangu, ebintu ebiba bizibu nnyo. Ate naga nti inna kaida shaitaana kana dhaifa. Shaitaani enkwe zaayo zo ziba nnafu, so nga ffe tumanyi nti shaitaani yenzibu y'okuwona, naye omuntu w'omuzibu w'okuwona ye mukyala. Ageza kube ambushi olabe ogiyitako ng'omukyala yasazeewo nti oyo mwami tujja kugwa mu bwenzi, omuwala gawona olukwe n'aluluka ng'akulumba. Olaba nabbi Yusufu alayhi salaamu, naye musajja watu engoye ate kanzu yazizza zonna zayulikira eyo, naye nga nabbi mulamba alina security yanjawulo, bamukuma bamalayika butiribiri bati. Awulwo ffe bannamba lujega. Ezo ze steps mwe tulina okuyita. Togezanga n'olowooza ku talaka nga steps ezo tonnazimalayo, wabula nga bwe tugenda mu maaso eyo mu kitaabu talaq, waliyo gyojja okusanga nga bwakola ekintu ate talaka ezo zonna ozibuuka n'ogenda mu namba 5 kubanga namba 5 etalaka. Era nga bwolaba ne bazanya mupiira omuntu basuka mumuwoninga, rifai namukuba wiso namusonga muzanya bubi, nadamu namukuba wiso namuwa yellow card, nadamu namukuba wiso namuwa yellow card namukamu myufu. So nga ate waliwo kyayinza okukola najeyo myufu nakola ki? Gye tunalaga mu maaso tujja genda mpola nga tulaba wa omukyala bwatuukira okuba nti ojja muwa talaka straight. Zino zonna steps ozibuuke. Naye ebisinga okubaawo ebisinga obungi ebitawanye waka mu maka gaffe biri mayina, bintu bitono. Shaitaani etusiba busibi bwongo n'ekigeza, kubanga ebiseera ebisinga omwami aliwo okukwata mukyala w'ensobi, kale omukazi olaba nga ategeera niiti muli magezi, kale omukazi ya rabbi ategeera shaitaani yekuteekamu ebyo. Era singa ogirwanyisa n'okijjamu mu mutima gwo nga buli kyakola okisiima, ojja kubivaako ebyokulowooza nga ku talaka, ojja kubyerabira.
naye nga bo emikisa gyokuba nti basobya mingi, gwe ate emikisa gyokuba nti ogumiikiriza giriwo nnyo okusinga ewuwe, olina omugumikiriza ennyo. bo batugumiikiriza n'atula nga tajja kugenda, gwe ate oyagala oleme kumugumiikiriza agenderewo, gwe lwaki oyagala nnyo agenderewo? Emikisa egyo mingi mu bulamu, kubanga wakedde ku makya genda kuwasa odda tomulina ate nga wa halaali. Naye mukazi wattu okufuna omwami gwanaafumbira wa halaali agenda amala gafuna nam kimutwalira akabanga ng'ali awo ku katebe tannafuna kiraabu gyazannyira endala eri yamugoba. Okuddamu ofuna kiraabu endala gyanakubira si kyangu. Naye gwe abazanyi bangi okyusa bukyusa ng'ogula oli ng'oleeta omukiraabu ng'akubire ng'akukubira. Kati bwe emikisa gyabwe mifunda, buli walowoozamu ku mikisa gy'okuba nti mifunda ng'agumiikiriza ng'atuula. Ate kakati nve wano ate ngende yarabbi kantuule. Talaka si esookerwako okuba nti erowoozebwako, ago amateeka gali mu Suratu Nisa gaffe ffe tulina ogagoberera. Eri oyo yenna ayagala okulongoosa obufumbo bwe, era bw'onooba nga byonna ogagoberedde ng'ayagala kulongoosa, Allah ajja kuteramu tawfiq ofune okulongoosa. Bw'ona ogumiikiriza mukyala wo ng'akugoya akuzza muno akuzza muli, Allah tajja kukwerabira, ajja kukusasulamu mu ekyo. Buli wogumiikirizanga mu kintu kyonna, Allah ajja kikusasulamu, tebijja kugweraawo, tebijja kugwera bugwezaawo ogaye nti Allah gwogumiikiriza bwereere. Tuli fenna fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'a. Bwembanga mubatamiddwa oyinza obumutamwa n'otamwa omukyala, naye osobola omutamwa Allah n'agenda amuteekamu obulungi obutagambika, n'agenda amuteekamu obulungi obutakola ki, obutagambika. Oyinza omutamu emize empisa ze bunankanira embeera ze, naye singa ogumiikiriza Allah ajja muteekamu baraka, n'agenda kuzalira abaana nga bamugaso gy'oli obulamu bwo bamugaso eri umma. Ate oluvannyuma n'obenyumirizaamu ng'okuze, nga buli wobeere oyogere ku mutabani we, mutabani wange nze muzaala. Tuli fenna katusome ekibuzo kino tugende insha Allah. Enkya tulina ejjuma wano egenda kuyamba ku bannaffe abe Enyanama okuzimba masigidi yaabwe. Baliraana bange balina masigidi, balina ekifo kibagula bazimbewo masigidi. Tukubira omulanga okuba nti ojjamu n'omutwalo ekitono ennyo omutwalo oteeke ku masigidi eyo, oteeke ku ttaka eri wabeerewo masigidi. Ne bw'oliba olazeewa empeera zirisigala zikola ki, zijja. Nze ewange era najja nankumbya abantu bajja njangu n'edduwa ya taata wange tugenda gula basimaati tugule ennyama, nga mugamba nti noonye wali omuzikiti oteekewo sente ezo. Kitawe agenda kufuna, agenda kugobolola nusu ku nusu. Gwe ayagala okusoma kitawe edduwa mbwogula omuceere oyite n'omuwalimu asome Yasiini enfu, noonya wali bagula ttaka lya muzikiti oba bazimba, ogambe Allah nti esente zino empeera ezivamu zigende wa taata. Gugenda kugwa kati ogwo okusinga okuyita tulye piraawo awo dakiika 3 nga taweddeemu, si bwe guli? Gwe noonya wali muzikiti. Era nze baga nti obadde ogenda kukozesa miliyoni meka, nti 6, nti baasi jangu nkutwale taatawo wagenda ofunira edduwa ezitagambika, nti gula amabaati bagateeke ku muzikiti ogwo. Buli gugenda kugwa kati ogwo. Naye bino ebinanga ni dduwa Yasiini, basomye Yasiini yenfu Rahmani Wakia Muluku, nga tulya muceere n'ennyama nga tuddaka, ebintu ebyokiyita mu lujja. Oyagala kusabira taata wodduwa yafa, maama wodduwa, gwe noonya wali muzikiti. Naye bansawo ya semiti n'ogiona ogiteeka kunoga nti empeera eziva omwo zigende wani, kubanga omuzikiti gutera kuwangaala. Mala ne bwe nkizuula nti mukyala wange omusenguka, mala biseera ne osenguka emyezi 3 tali kunyega, era teeka musenguke. Ebintu okukyuka tekitegeeza nti n'amateeka ga sharia gugakyuke, gugasigalawo. Era omusenguka n'olaga nti gweoyise mu steps z'olina okuyitamu.
gwetukiriza amateeka ga sharia gakufuga wadde okitegedde nti nebenamusenkane nebakawo ensiri zigenda kunumira awo empewo wanyige tajja kunyega gwetukiriza amateeka